Ebyalo okuli Kalagala, Bwanga Nnyondo wamu ne Kajja Lubanda omuluka gw'ekyawa Ggoonya mu disitulikiti y'e Lwengo basattira olw'ebbula ly'amazzi nga kati bali mu kutya olw'ekyeyo ekiboolekedde singa tebadduukirirwa. Bagamba nti n'ekidiba ekimu kye balina ng'omuluka mu ssabbiiti 3 kijja kuba kikalidde. Omusana gwatandika okwaka eno mu Lwengo disitulikiti ebitundu ebisinga obungi mu mwezi ogwokutaano nga gutandika. Omusana ne gumalako omwezi ogwokutaano ne gukwata ogw'omukaaga nagwo gwaweddeko, tuli mu mwezi gwa 7. Emmere yonna n'ekala. Kasooli w'abantu yenna n'akala, ebijanjalo ne bikala nga bikyali bito. Mu ngeri y'emu balina obweraliikirivu olw'ebimotoka eby'amazzi bye bagamba nti bijja mu matumbi budde ne bagakima olwo bo ne basigaliraawo. Ab'ebimotoka bino ebinene abasomba amazzi nga bagatwalira abantu ofukirira emmwanyi zaabwe, kati bonna baddukidde ku luno. Kati bajja bonna bali wano ku kino ekidaamu amazzi bajja ekiro bagasomba. Kati tulina obweraliikirivu ng'ebyalo ebiriraanye wano abasena wano amazzi gagenda kala, abantu tebalina wakujja amazzi. Abatuuze tebalina mazzi ga kunywa. Ekidiba ekiriwo omwami yakisima naye simumanyi, naye kinywebwako ente. Abaagala okufukirira emmwanyi kwe basena n'abatuuze bennyini ab'omu kitundu, naye amazzi gonna gafaanana bubira. Sisuubira nti guno ogw'omusanvu gayinza otumazaako. Tuli beeraliikirivu lwa bbanga lya wiiki singa 3 mu maka gaffe olw'ebbula ly'amazzi, kuba ebisolo bye tuyina tebiyina mazzi. Ate baba amasomero mu bitundu bino bennyamivu olw'endwadde zeeyongedde mu bayizi kye bagamba nti kiva ku mazzi amakyafu ge banywa, nga bano bagamba nti n'okwosaayosa kungi nga abazadde batuma abaana eŋŋendo okubakimira amazzi ekibaviirako obutajja ku masomero. Kati okusoma kw'abaana kwakyuseemuko. Lwaki? Abaana balwala nnyo olwaga amazzi ge banywa. Ate si baana bokka, n'abasomesa ffe abasomesa tulwala nnyo olw'amazzi ge tulina mu kitundu. Kati ebyaddala tufuna okusomoozebwa okw'enjawulo. Ono ssentebe w'ekyalo Bwanga Nnyondo Edward Magembe wasinzidde n'asaba gavumenti okulowooza ku ngeri gy'esobola okubayambamu era n'asaba minisita w'ebyamazzi okubalambulako. Eno waffe nayikondo baazisima naye ng'amazzi tegaliimu. Olw'ensonga eyo singa batufunira amazzi ag'emidumu tusobola okubeerawo mu kitundu nga tusobola okufukirira emmere yaffe, kubanga kati ebidiba byonna byakaze.